ebyokwerinda tebajja kuba kizibu nnyo okuva mu balakisi ate batuuke ku byalo gye tuwangalira okubeera nti ate balwanyisa omuze guno. Ndi ne ssentebe wa Buwanika zooni mu Kisenyi wano mu kibuga Kampala. Ono nno y'omu ku bakadogo abaleeta Pulezidenti Museveni mu ggwanga Uganda era be baamuyingiza ekibuga Kampala mu mwaka gwa 1986. Ono si mulala ye Mulangira Haji Swale Tibamwenda. Tuli Butola ali mu studio za BTM TV okulabikanga abakensonga za gonjola abakensonga za nyonnyola mu kubikwatagana n'ebyokwerinda kubanga ye mukulembeze anti olwali okuyingira Kampala mu 1986 bwatyo okulondo okwasookera ddala okwa LC ne yesimbawo akalulu n'akawangula okuva olwo yatudde mu ntebe chairman. Chairman Swale tuli fenna era ndowooza nti wooli mu studio B ompulira bulungi. Omwaka ogwo 1986 akalulu ng'omaze okukawuuta nga n'essaawa eno okyaliko sitampu gw'okyagirina oba wagizizaayo? Sitampu sisobola okugizaayo era nkyagirina bulungi ate nkyasuubira okubeera nayo bulungi okuva mu 1986 tonnagikoowa. Kati gwomu kubagamba muzeeyi agende oba nedda? NRM kyesalawo kyemutambula nakyo. Haji, bwe tudda ku nsonga y'ebyokwerinda mu ggwanga Uganda, njagala otukubira ekifaananyi okuva mu mwaka gwa 1900 ndowooza nga mu 7 kuba wonna wali olaba 1986 otukubira ekifaananyi otugeraageranyiza ebyokwerinda ebiseera ebyo n'ebyokwerinda bya kakati, njawulo kyeriwo? Okuva mu 1986 awo nga twakamala okuyingira wano twalonda zi RCs za njawulo ku LCs wadde ebigendererwa bye bimu. Mu RCs twalondanga omuntu ng'abantu b'ekyalo bamukakasa nti omulimu gundi agusobola. Wasobolanga okwesimbawo ku kifo ekyobuwandiisi n'ofuna abantu babiri bokka abuleese erinnya lyo n'akusembye abalala ne bagaana n'ogenda ne weesimba ku kya defense nga balaba nti okisobola bonna ne basimba mabegawo n'otwala ekifo ekyo n'oba nga osobola okukola omulimu ogwo. So ekitali lwaleero olwaleero luno tulonda akkiriza nange mukwano gwange yali anguliddeko kacupa ka soda n'ebirala bwe bityo, naye nga luli twalondanga omuntu asobola ekifo ekyo. So ebyokwerinda byali birungi nnyo. Secondly, twakolagananga butereevu n'amagye g'eggwanga ate gaali gayina empisa nga bw'omukoonako ti kano kali wano mu dakika 10 nga muli naye. Bwe mwaka gubanga nga mukakwata oba mukuta omubbi oba mukire mutya nga kyekyo nga bw'okyagala mukikole ng'era bwe kijja okuba. Olwaleero kitakyasoboka kubanga osobola okukwata omubbi oba wakamutuusa wali oba otonaana kutuuka ewuwo nga naye ajja akubuuza nti obadde olowooza ki nti onsibye. So ebyokwerinda ne bigenda nga bikyukakyukamu kati si bye bimu. Katugambe nti omukwano guno ogwaliwo kati ogutakyaliwo kyekimu ku ebyo ebiviiriddeko kubanga kati essaawa zino tulaba bomu nnyingi nnyo mu bifo ebyenjawulo. Kino kikuwa kifaananyi kikubanga gye buvuddeko bomu eziweera ddala 6 zaavaayo ne zizuulibwa ate mu bifo ebyenjawulo. Kino kikuwa kifaananyi kiggwe ng'omukulembeze? Era nga bwe nkugambye nti mu kiseera ekyo mu 80s paka kugenda okutuuka mu 1990 something awo RCs ezo bwe zaali nga zikyakola twabeeranga n'okunnyonnyolebwa oba okutrainingibwa okuva wa offices za RC by that twabayitaga ba RDC and so forth. Manya gange gakyukakyukawo awo naye nga bakadaaza babeeranga mu ofisi ya RDC nga batuuka ku byalo. Buli meeting gye wakolanga ku kyalo nga wateeka okubaawo omubaka either avudde ewa RDC oba ya RDC yennyini. Ne mukyaka n'abeera mungi nga tutegeeza abantu how to love their country. Olwaleero tulina ba RCCs ayinza okujja n'abeera
mu office eyo okutuusa lwe bali muwa transfer oba lwaligenda nga temumulabangako. Kati therefore ba LCs bano ne bajja nga banafuwamu, but not all of us, ne bajja nga banafuwamu ne baba nga tebakyatunulira bintu nga basaanidde okubitunulira. The other time twayinangawo nga bwe RCC oba RDC bwe yajjanga ku kyalo mu meeting y'ekyalo nga musalawo ne mugamba tusolozeeyo busente siringi 100 tusobole okugulira defense amanda ne tooki babe nga basobola okulawuna ekyalo. That was one. Two, balandlords nga baagala ensi yaabwe eggwanga lyabwe ng'omuntu yenna bw'aba asenguse okuva eggindi okujja wano tayingiza bintu wabula ng'amaze okumusaba ebbaluwa eyo gy'avudde olwaleero ekitakyaliwo. Balandlords bwakulaba ng'oyitayita wa defense ayita bagamba ate kuwasenza otya wano ng'ayinza n'okumugamba ekyokulya kyakubuze. Kati abantu baffe ne bajja nga banafuwamu olw'abalandlords okwogeranga ebigambo ebitali birungi. Kati kyova olaba nti bomu esobola okuyingira n'ebeera mu kitundu nga LCs tebagitegedde. Chairman, buno olowooza si bunafu bwammwe ng'abakulembeze b'ekitundu kubanga luli ogambye nti kyalingawo ng'omuntu asaba n'ebbaluwa ku LC gy'ava n'agireeta wano olugituusa wano n'agireeta n'amukwanjulira nti nfunye omupangisa gundi oba nfunye omugenyi bw'ati si kyekyo. Kati essaawa zino bwe kiba nga tekikyabeerawo tolaba nti guno omulaka si mmwe mwongedde okubeera nga mugusimba okubanga abantu bano mubakubiriza nti abantu mubaleete mubanjule ku LC n'okussaawo amateeka. Ekintu ekyo kibaddewo era abamu tugezaako okukikola naye okikola mu kuyita mu mitendera gya kuyombagana ne landlord n'abantu abalala bwe batyo. Naye ebiseera biri twali tukolera wamu nga security y'ekitundu tosobola okugiwa mujazi nti yajja gikuma ba mu poliisi oba chairman LC1 yekka wazira namwe abatuuze wamu. Ani anafuyiza security y'ekitundu oba obuyinza bw'ekitundu? Ekisooka enkwatagana eyabali waggulu waffe waggulu waba LCs yakendeera nnyo. Ekyokubiri bwekendeera nnyo bano balandlords ab'emitima emibi nabo ne babeera babi nnyo nga bw'oba oyagadde okubaako kyoyogera naye agamba wasuze enjala wasiibye enjala nonafuwa luga sinasiiba njala kati sijja kudda kubanga balimo kulowooza nti njala yendeeta wano. Oba kino kivudde ku nguzi nti enguzi bwe yatandika bano ne babamanya nti mubajjamu akantu okusobola okubaako ekintu kidogo okubaako kyakuyisizaawo kyebaava bajja eŋŋombe eyo wasiibye enjala nkuwe kyenkuwa. Ate enguzi teri nnyo mu LC1s eri nnyo waggulu eno. Enguzi eri wansi eno eri mu byalo eyo bano abatunda amataka n'okutunda abantu naye ffe kati nga bafu abali mu kibuga wano tewali nguzi eri ku LC1 yaki. Omuntu tewali chairman atalina emirimu gye gy'akola era bw'abaawo yoyo w'enguzi naye balandlords si bano balina okugambibwako nti balina okureportinga kubanga omusajja tojja kubeera ng'otambula mu maka ga muntu ogenda ng'olawuna olabe ani yasenze ani yagize ati ne landlord abalina okuyambako n'agamba omuntu azze mupya ebbaluwa yiino. Akadde kantwala kantindiggwa njagala nkubayira nga tufuna ekibuuzo ekisembayo. Olowooza ki ekiyinza okukolebwa okulaba nga ebyokwerinda by'ebitundu biggumizibwa n'okulaba nti amateeka gakola? Communication okuva ku LC1 eteekeddwa okutuuka paka waggulu netubeera ffena nga tukolera wamu naye communication eyo yakutuka ekoma wano waggulu wano mwe byemukaaba eno wansi eri waggulu bareportinga birala namwe wansi eno ne babagamba birala ne wabaawo kizikiza waliwo oluggi oluli wakati awo olutakkiriza LC1 ne 2 okubanga eri communicated ne high authorities. Kiki osuubira mu kwogera kw'omukulembeze w'eggwanga olwaleero? Sisobola kuteebereza nnyo naye nze kyemanyi mukulembeze w'eggwanga ayagala nnyo eggwanga lye ayagala nnyo security kubanga kyekimu ku bintu bye twasinga okuteeka kwesira. This country must have good security. Tasobola mu byajja okwogera ekintu ekyo obutabeeramu n'ebirala nga bana babitegese.
Oyo yabadde Prince Haji Swale Tibamwenda ssentebe wa Buwanika Zoni mu Kisenyi mu Kampala era nga bye bakadogo abakuba emmundu eyaleeta omukulembeze w'eggwanga. Kale nsubira nti tubadde n'omuntu omutuufu ku by'okwerinda olw'ensonga nti abadde ssentebe wa Kisenyi okuviira ddala mu mwaka gwa 1986 ne wetwogerera yakyalemedde sitampu yakyakutte sitampu ebyokwerinda bwe bito bitambula ayina amatu awulire n'ayina amagezi ategeere zukusa okumanya ekyo bw'obanga tokitegedde muganda wange oba weebase akutuusibwako. Oxford High School essomero ly'abawala n'abalenzi lya Kisulo sako n'abava ebweru lisangibwa Kyebando Nansana lisomesa